Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okuba nammwe olunaku lwa leero wano. Erinnya lyange ye Nzeruze Ivan, eriyimba bampita Omuvumaluze, ate eri ku lediyo bampita Omukenkufuluze. Nsanyuse nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. Reverend nsanyuse okulabako ne maama, ate era mbeebaza mwenna wamu n'omubuulizi n'abakubiriza. Ne mbakulisaayo olunaku lwe twali ebusagazi. Bannaye abaaliyo baliwa be nalabako ebusagazi. Ate mwajjumbira bangi, mukulikeeyo bannaye. Nsanyuse nnyo okubalabako. Ampangalira mukono mama nga nzaala mubeera nno naye wano, ye mukyala Namugamba oyo. Nze omu ku baana abalenzi baalina mpangalira mukono. Olunaku olwaliwo tugenda kwogera ku bigambo bya njiri naye nga birimu ebyenfuna bye tugenda okwongerako. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'olunaku lwa leero lw'okeesezza bwe luti, ate n'osobozesa abakulisitaayo bo bonna okwerekereza emirimu gyabwe ne bajja okuwulira ku bubaka buneeno. Tukwebaza gwe nnyini ggulu bw'asalawo nti ku lunaku luneeno bano be balonde bo abalina okuwulira message eno. Nkusaba oggula emyoyo gyabwe n'emitima gyabwe n'amatu gaabwe ag'omubiri basobole okubitwala nga bikulu, ate nange agenda okubibagamba nkusaba onkozese bulungi ng'omuzindaalo gwo okwogera gye bali basobole okuba nga basumululwa. Mukama Katonda tusaba ebigambo ebyo bye tugenda okwogera byonna bibe by'amakulu ku lw'omwana w'omwagalwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsanyusa nnyo okubalabako bannaye. Kantwala omukisa guno okusooka okwanjula gye nkolera, kuba bayinza okugamba nti ono agenda otubuulira ye akola biki. Yenze managing director wa Valuni Power Center, abatunda solar machine ezisawo omuddo, obuma bw'emberenge, generators, water pump ne kalonda w'ebintu ebyo yenna. Tulina edduuka wali ku Gaddafi Ejjinja, Police Barracks awo. Tulina eddala Mukono e Wantoni wali opposite Sonko Plaza oba ogenda Kampala. Kizimbe kiri awo watera okubaawo obugaali bungi nnyo mu luggya, ate n'eri Nakifuma. Mukama Katonda abadde tannangabirira bulungi kujjako Kiyindi, naye era nja kujja. Sanyusa okubalabako bannaye. Omulamwa gw'olunaku lwaffe luno olwaleero gugenda kuba nti buli muntu ali wano yatondebwa olw'ekigendererwa oba watondebwa okugasa ensi. Era ekibuuzo ekisookera ddala kyensaba buli muntu ali eyo yeebuuze ti kituufu nze ngasa gwe mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ssebo Reverend nga bw'osabye nti ojja kuteekateeka ennaku endala iye, kubanga ekituufu ebirala byonna sisobola kubyogera mu lunaku lumu, naye gye tunajja nga tutambula mpola mpola buli muntu ajja kuba nga asobola okufunamu ebyenjawulo byalonda. Badde mbasaba tuddeko waggulu katono. Luno oluyimba tugenda kuluyimba n'obwegendereza ng'ate nno buli muntu aluwuliriza, kubanga oluusi tuyimba nga tetuwuliriza, naye kuno tugenda tuyimba nga tukola ki? Luli 254 254 tuluyimbe, ate nga bw'obuuzaako ne ku mukwano ne mulirwanaawo si bwe waawo. Balufunye batuwe tuni abakwaya. Yes. Temusokanga sanyu na bugagga bwansi n'okwesiima kw'omubiri birigwawo temusokanga kunoonya
amina birigwawo emusokanga etetetu byakegembera birigwawo mwemusokenga okunonya wakabaka bwa Katonda ekisa kye tekigwawo mwemusokenga okunonya ulokozi bw'abantu mubalete eri muliwe mw'ebyomuggulu tebigwawo wetuulire mpolampola ng'atula mu kyamagero kyo kanzikirize ntambule nsembereko wano bwe nti eddoboozi lisobole okubalansinga. Akayimba ako kawulidde bulungi nga kagamba nti temusookanga kukola ki? Temusookanga kunoonya ssanyu na bugagga bwansi. Mwattu nno eyatondebwa okugasa ensi aba tagobye ku bugagga, tabukugobyeko. Era abantu bangi nnyo betusinkanye nga batya okugaggawala, nga batya okuba obulungi olw'ebyo ebitaputibwa, mbu obugagga bwe bukola ki? Yensibuko yaki? Yebibi. Waliwo abantu abakitaputa bwe batyo. Ekyo oluusi mbawakanya emirundi gyonna. Okuba obulungi mu nsi kikolwa oba kitundutundu ku bibala Katonda byakola ki? Byakuddiza okuva mu bantu abalala. Tutegerekese. Era bw'olabanga obulamu bwo tebunnaba kusumulukuka, kitegeeza wakyaliwo amabanja mu maaso ga Katonda. Yensonga lwaki nze kugamba nti gwe watondebwa okugasa ensi. Waliwo omuntu yenna ali wano nga takkiriza nti yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda? Nga ye takkiriza nti yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda? Tewali. Si bwe kiri? Kati bwe tubanga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kye, kitegeeza buli muntu alina okuyitibwa mu nsi kwe yamutondera, kwagenda okukoleramu abantu ki? Abalala. Byonna ne bwe mbasazeewo mu nsi nti nze asobola okubikola, ekyo tekisoboka. Era osanga waliwo enjawulo wakati wange n'abantu abalala. Ekyokulabirako nze ndi mwogezi, ndi musomesa, mubuulizi naye mwogezi era musomesa, ne Reverend kyekimu. Tutegerekese. Kyokka bo ebyabwe bakubuulira obubaka obw'enjiri. Ntegerekese. Naye ffenna tukola ki? Twogera. Nange ngenda kukubuulira obubaka nga bwaki? Bwa byanfuna. Si weewaawo? Kitegeeza ki? Buli muntu alina ensonga lwaki yatondebwa ku nsi. Olunaku olwaleero nga tugenda ku mulamwa gwaffe ogwo nti watondebwa okugasa ensi, tugenda kutunuulira ebisumuluzo 5 eby'obwakabaka bwa Katonda. Omuntu eyatondebwa okugasa ensi, ebisumuluzo byateekwa okuba nabyo ensi okumweggulira. Tutegerekese. Abantu bangi abalemeddwa okuweerera abaana, abantu bangi abalemeddwa okwambala obulungi, abantu bangi balemeddwa okulabirira abaana lwa bisumuluzo 5. Bino ebisumuluzo bye biggula obulamu bw'omuntu muki? Mu nsi. Abantu boolaba bannabyabufuzi abo ab'amaanyi, abasambi b'omupiira, abakulembeze, amakolero ag'amaanyi, gonna gafugibwa ebisumuluzo bimeka?
bitano. Ekisumuluzo ekisooka ate nolowooza mwana tubiri na bibiriko. Genda oseme olubereberye 2 olubereberye esooka 28 wewali ebisumuluzo bino ebitaano byenjogerako weewaawo. Ekisumuluzo ekisooka kigamba oba wali wasobola oba kanneesomerewo kanneesomere olubereberye 28 esooka 28 wagamba nti mubalenga ebibala mubikubiseemu mubibunyise ensi mubyaze mufugenga ebyomu mazzi n'ebibuuka waggulu na buli kirina ki obulamu. Eyiyo eyinza okubaamu ekigambo muzaale nga mwale gavation gy'olina tutegerekese naye yange egamba nti mubalenga ki ebibala. Kati ekisumuluzo ekisooka mu nsi bakiyita kubala bibala tutegerekese. Emabega waliwo akatambi ke nakola abantu nno ne bangobaganya bangi nnyo ku social media. Akatambi ako nga kagamba nti buli maka agataliimu mulimu bagayita maka maavu. Amaka nga tegalina mulimu bagayita maka ki maavu tutegerekese. Tewali kwekwasa nti gundi bakuloga tewali kwekwasa nti nze saasoma bwa maka gange ekigaganya okubaamu omulimu tegakola ki tegaliimu baana baasoma tutegerekese. Obwavu busibuka mukuba nti olujja terubala bibala tutegerekese. Bamekanga yandyagadde okubeera n'omuti gw'omuyembe mu lujjalwe nga gukeera ne gukukunkumulira ebikoola n'obyewerawo n'otwala n'oyiwayo mwaka ku mwaka paka lwolifa baliwa tutegerekese. Kati bwe kityo n'amaka gaffe bwe tufaananako ng'abantu. Omuntu atabala bibala afaananako omuti gw'omuyembe ogukunkumula ebikoola ne gukubonyabonya okulongoosa naye nga teguvaako kintu kyonna kyogulyako tutegerekese. So ekisumuluzo ekisooka eky'obulamu bw'omuntu okwesumulula mu nsi bakiyita bibala tutegerekese. Wuliriza emiyembe oba emiti oba ente gy'olina ewakaawo amata g'ogikamamu si yeeganywa. Omuti gw'omuyembe si gwegulya ebibala byagwo ntegeregeka. Okubala ebibala ewakaawo tekitegeeza mbu olw'okuba walimye abaana b'emmere gye banaalya ntegerekese. Awo kitegeeza oli mu kweyambako bweyambi nga ggwe naye kitegeeza bwe tugamba nti okubala ebibala obalira bantu balala ntegerekese. Obalira bantu ki balala teweebaliranga ggwe. Bamekanga akeera ku makya nga yedduuka lye yali eguliramu ebintu waali n'ogamba nti bannaye enkoze nnyo nze yeewagira nze yeegulako nze nengenda nensubula ate neneegulako mba nsobola okukyusa obulamu bwange. So empagi esooka mu nsi okubala ebibala obalira bantu ki balala. Ebibala kitegeeza okuba n'omulimu ogugasa abantu abalala tutegerekese. Abantu waneeno mu Afirika balina endowooza egamba nti mbu talenti kwe kusamba omupiira kwe kuyimba kwe kwogera oba kwe kudduka. Talenti esukka ku ekyo. Obadde okimanyi nti tulina abafumbi b'emmere abalungi naye nga mu nsi muneeno bukyangajjamu emmere yagifumbidde omuntu omu mwami we ntegerekese. Nga mwanattu amaka gaabwe tegalina nnyo tegakyuse naye nga afumbidde omuntu atya. Era bwati bagenda okuddayo ewa mukama waffe ng'ekirabo kigasiza omuntu atya. Ave ku nsi ng'ayambadde olugoye lumu
tavuze emmotoka gy'ayagala, tasuze mu nju gy'ayagala kubanga yasavinga omuntu atya. Ntegerekeka bannange? Kati bwe tubanga tubala n'okufumba kirabo, olowooza yakola wooteri eri ekuliranye ye alina njawulo ki? Alina ab'enjawulo baakola ki? Baaliisa. Era kyova olaba nti alinamuko ku kasente akasolovinga ebizibu byaki ebyewuwe. Ntegerekese? Kati okwoza engoye eriyo ng'oli ayonza olugoye talulekamu wadde akantu, nakyo nga kiki? Nakyo kirabo. Tutegerekese? Nakyo kirabo. Mpozi ene wammwe ssebe buzaama ekiyindi abantu gye bali eno gye beenyoomanyoma, naye nze omwana ayoza engoye ezange buli wiiki wa mitwalo 3. Ntegerekese? Naye kubuulira nti ku kampuni ewaffe alinawo abantu 5 bayoleza ki buli wiiki, ateekwa okulipootinga mu bantu abo. Ffenna yatuwa olunaku bayoleza ki engoye, bagisoma mu ttendekerezo. Omufumbi woteri gye mulina anene esinga okufumba emmere mumanyi gye yasomera? Omuntu ntegeera kye nkulaga? Omuntu gwe mulina oyo atambuza kafene n'akaleeta nga akatembeeya akapaakinzi bamutikkirira wa? Omuntu gwe mulina akuba walinayo waddiguli akuba amataffaali tugende tumuguleko. Oba ntegedde? Kati kino ekyandeesa kino ekitabo ssaawa yonna nja kukironkinga nkibawe mu bantu. Ekyandeesa ebintu bino eno okujja okubyogerako kwe kuba nti abantu bamaze obudde bungi nga beekwasa ebitaliiwo. Tutegerekese? Gagamba teyasoma. Kankubuulire, ne bw'oweerera abaana n'obeegombesa mbu nno abaana bo basome nnyo. Muganda nga bagenda kumaliriza nga bakolera omusajja ataasomanga nze ng'era mbakuweera akasente katono nnyo. Ntegerekese? Naye nga basomye eki nnyo, si mubi. Wabula kyenjagala okukugirayo nti oteekwa okubala ebibala, ate nno oteekwa okubala okusinziira ku abo abakoze eki abakwetoolodde. Ntegerekese? Okusinziira ku abo abakoze eki abakwetoolodde. Lwaki njogera bino? Kubanga njagala oddeyo obeeko ky'obuuza. Olwaliro muli mu biro by'amakungula. Nze biki bye ngenda okubala, biki bye ngenda okuleeta mu maaso ga Katonda. Ate omuti ogutaliiko bibala gusobola okutona? Guba tegusobola kukola ki? Kutona. So ekisumuluzo ekisooka eky'obwakabaka bwa Katonda kwe kubala ebibala. Tutegerekese? Bayibuli fe waliwo ebyawandiikibwa mu nsi ffe abasomye ebitabo ebigamba nti abantu bonna abali mu nsi bakabaka abatamanyi bwakabaka bwabwe. Ti kabaka abatamanyi bwakabaka bwabwe nga mwannyinaze nti ye kabaka mu kufumba. Oba ntegedde? Kabaka mu kufumba naye tamanyi bwakabaka bwe. Oba ntegedde? Kati eriyo kabaka mu kuyimba atamanyi nti obwakabaka bwe kukola ki? Kuyimba. Eriyo kabaka mu mataffaali. Egyo egy'ekinaku, egyo emirimu gye bagamba nti nno gyajaavu. Ekyewuunyisa abantu ne bwoba ogenze ku state house ssaawa eno n'olayininga n'obuuza nti bannaaye buli omu ayagala kuwangaalira wa? Abantu 99 bagenda kugamba nti nze bwe nkula mu pulaani zaabwe mulimu akagambo faamu. Waliya omuntu nga gaye tayagala kuba na faamu mu nsi? Gyali? Taliyo. Oba ntegedde? Kitegeeza ki? Tulina okutondawo obwakabaka obwaffe. Omuntu ateekeddwa okubalayo ki? Ekibala. Olinayo gw'obalira ekibala nga ye ajja n'akunogako. Omanyi sente zino eno musumba ziringa amazzi ga nkuba. Amazzi g'enkuba ekiro kati kyaki yaffe eno teriiko ngugu kweziri tekuli. Munnaaye era wadde nga nnene ntya nga bw'ogiraba nga terina lugogo, na pipa weega kuŋŋaanyiza.
ow'akazimbe kali akatini eyateekako engogo ne pipa agisinga okukuŋŋaanya amazzi waliwo awakana mu ekyo oba ntegedde kati sente ziringa mazzi nti zo baziteerawo buteezi muwaatwa we zikyamira era buli muntu ali wano eno alina sente mu nsawo tutegerekeza yeggwe yeerabidde okumutegamu ekizimujjamu ntegerekeza singa saawa eno tubaddeyo omuntu omu gwe tuweerako ekizambu awandi kati edda simanyi oba Reverend ono yabagaana fedda bwe twabanga tugenda ku kyaki mama naako yateranga okutega akabalagala oba ntegedde kati ng'abaana banene abato bambi oluusi bajja abamu beerabira n'okuziwayo eri mu Sunday school otegedde nazibajjamu oba kitegedde kyenkulaga kati buli muntu akwetolodde alina ssente kabeere mulirwanaawo just tannalaba kya mugaso ky'olina akwate ssente zazikoleki azikuwe ntegerekese era gwe budde waka weebuze kimu kikinze kyengasa nsonga lwaki nti okugasa ne bwaba mwami weebuze omwami ono mugasa nki kubanga abantu bangi abaagala okukyusa obulamu ngayagala omwami amugulire poloti ayagala amuzimbire ennyumba naye mwana attu nga talinaako wadde akabala bwe kati kabala mu maka oba ontegedde n'okeera ku makya n'ogamba notandika okusikankana n'abantu amataayi kyomwami wange yayenze yakwanya omuwala wa mobile money alina ebibala kumuwulira alina ki alina ebibala ontegedde gwe buli lwajja ewuwo omugamba ng'omwana we yalwadde tolina kyakulya simanye amasannyalaze gavuddeko tewaliiwo mazzi agenda kugenda w'omuwala wa mobile money nga ye omwami yeyeeroboza n'agamba munaye kankulekere yeetaano ebizibu bye biri sorted ontegedde gwe omugamba tannalowooza kukuwa ssente kubanga tolina bibala tolina gyonoga ssente ezifikisinga ebyo ontegedde eriyo abantu amaka ga bagakumye bwe batyo kubanga ebizibu bye babyekolerako talina mwami okitegeera kwega omuwane space omwami wo okugamba n'omuwa ebbanja mu mutima kati mukyalange bw'aba asuuza akakadde mu nsawo kati atenze omwami nsigala ntya ku mitwalo 5 oba ntegedde oba otaddewo ebbanja kubanga olina bw'obala boonogamu ssente nawe n'obaako ne ssente naki mu nsawo tutegeregeze so ekisumuluzo ekisooka okubala ebibala ekyo kikutwale obuuze nti mu nju yange ninamu mulimu kyogundeetera ki ssente ewaka ninamu mulimu kyoguleeta ki ssente ekisumuluzo kyaffe ekyokubiri anti obudde mulina butono mulabye ennaku ekisumuluzo ekyokubiri okiwulidde wali tugambe nti mubalenga ebibala ekyokubiri kibadde nti mubikubiseemu muzaazise tutegereke buli kintu ekitaliiko kuzaaza kifa okawuliddeko maama owulidde nkuwulidde wano nga owa bujulizi nti wagenze ne bakuwa embuzi mmeka 2 bw'osalawo okuzirya oba olidde ensigo ntegedde oba olidde ki ensigo bw'osalawo okuzaazisa embuzi ezo oba ofunye ekisibo buli kintu kyatandika kiri kimu mu nsi kimu bwe kiti nze eyo kampuni nagitandika n'emitwalo gyali 5 eyo valuni eyo emitwalo 5 ze nasooka okugenda Kampala okusubula nga nina emitwalo 2 nga gye nnina neŋŋenda nendeeta obuguwa obwo bwe musayisa omuddo bakasubuzanga mutwalo gabamu obuntu mumeka 4 nendeeta obuntu 2 kati nga bw'otunda 5 ojjamu mutwalo amaguba gali awo gali abunomu ekitegeera kati yatwala emitwalo 2 nafuna emeka nafuna 4 nezirayo bwentyo nagenda okuva mu 2014 ng'ennaku z'omwezi 1 January kuba we nagitandikira nagenda okujja sente okugamba nti nno negulireko ekintu mu sente za bizinesi mu mwaka gwa 2017 nengula akamotoka kange akasooka nakagula $1.6 million naye mu obwo obudde
nga nina capital wa mu milioni nkaga mwezi nkaga mu 5 okategedde ekintu bw'otakizaaza kifa ntegeregese kifa kyobala ali mu luyimba kugambye nti temusookanga kunoonya bya bugagga byansi temusooka kunoonya ki bya bugagga byansi omuntu aba yakalundayo enkoko ntono nnyo ewaka bw'ati oluzitunda bw'ati nanga kangende ngulirewo engatto nga yakalunda enkoko tezinnayala gwe olwazitunda bwoti n'ogula engatto olwazitunda bwoti noga kaneguliremu essaati oli okunoonya ebyobugagga byansi okusinga okunoonya obulokozi bw'abantu. Obulokozi bw'abantu si kwe kujja mu kyaki waneeno abantu kwe balimbalimba Katonda wano okategedde wabula okugasa abantu. Ono bw'aba alina omukolo ng'enkyali n'ebbanja lyakubeera nankoko nga gwalunda enkoko tozirina oba tokoze buweereza bwo mu nsi era ne Katonda akunyiigira nnyo golowooza omuntu n'anoonya buloka ku kyalo naga nti ate mu China yazikuba omuchina ava atya China najja akuba buloka ku kyalo oba temubaline omuchina najja Uganda akubire bana Uganda buloka mu ttaka lya Uganda bazimbe ebizimbe kuki bazimbe ebizimbe mu Uganda mukategedde akantu ako. So omulimu gw'otazaza gukola ki gufa. Tulina okubanga tukubisa muki mu bye tukola. Bw'oba olunda nkoko zikubise, bw'oba olunda mbuzi zikole ki zikubise, tusobole okubanga tukola ki tufunamu. Ntegerekese tusobole okubanga tufunamu. Okitegeera ekirala abantu supply omuntu bw'ozaaza n'otonda ekintu bannaye tokireka ku kyalo. Nze bwe nalinga nkanika natambulanga awebuyukwe ekyo ekisaawe omwami kono w'ekapayasi be baali bakisaawa. Nze naweekanga supaana zange ku mugongo nenjija nkanika ebuyukwe nengenda ejjinja byonna nga ntambula nkola eki nkanike. Abantu abasinga ekibalemesezza bambi okufuna bwakola kabalagalawe ng'akati ngajja ye bakingereza ku kabalagala ewaffe eyo ekiyagi tulinayo omusajja bamuyita Antony alina edduuka lye kuba yaliyita dduuka kale alina akaduuka ke okuva nga ndi muto Antony ngagula dinisi mu kaduuka ke ntegeregese agula kaki kadinisa kulwaki kubanga Antony yagaana okulandulula ebigere bye okubunyisa byakola oba byatunda jajja ne bakadde banna abalala bali ku kyalo bagenda ne bawagira ku mwami Antony ku kaduuka ke. Mpuliriza bulungi abantu bano eno benkugamba bakuwagirako bambi nabo lwe balina ennaku aye lwe balina ssente tebajja wuwo baba balina ssente abasobola okugenda ewooli asuubuza kati lwe baagala okwekoppa nga bakola ki kubanga wagandira ku bantu bokola ki boolimu oba ntegedde tosobola kubanga ofunye ekirabo Katonda akikuwadde n'ogamba ne togenda kukirambulula mu bantu balala. Waliwo enjogera egamba nti nabbi taba nabbi waabwe ontegedde kati kankubuza ekibuuzo kyogana ndikoze nnyo amakulu singa mbadde waneeno ebuzaana naye gwe okimanyi nti webanteerako emikono kitegeeza ki oluusi oba olina bw'okutambulako n'ogenda n'ebibala byo wansi bagiyita exposure ogenda kulabayo ku bintu ebipya ogenda kutegeera nti kabalagala wange gwensiika takoma mu baketi eno ojja kujja emukono olabe omwana bwamupaakinga n'ayingira traini
ne bucket ye yakabalagala ng'ezitowa emitwalo 10. Train n'edduka ekireka nga kabalagala aweddemu naddawa Mukono. Oba ntegedde ogigoye ba parking ebintu ebyo. So olina okubunyisa bw'oba oli mulunzi wa nkoko bunyisa enkoko mu lujjalo. Bw'oba oli wa mutere bunyisa. Oba kitegeera nagati tukyalina okuyombaga tukyalina olutale wakeyo ne mukadde bwolaba oyo yali mu producer wa muwogo wa buwunga bwa muwogo yali producer ow'obuwunga bwaki bwa muwogo. Obuwunga bwa muwogo bwe bwatuweerera gekyalani nyongereza naye nga ffe tusekula obuwunga bwaki obwa muwogo. Era byemu ku bye nakola nenga akati sijja mukakannyo kuba akati akuzi nze ngenda kwerwanako nga nze nina okukola factory y'obuwunga bwa muwogo. Oba ontegeera olina producinga ebintu tebituli wala ffe tutalawo okubidduka tebituli wala ffe tusalawo okukola ki okubidduka. Otegeera ekisumuluzo ekirala kibadde okufuga. Tosobola kufuga katale nankoko emu anti kubanga agikugulako okusinziira olw'ekizibu ekyo kyolina. Ontegedde amaka bwe gaggwamu omulimu gatandika n'okwetundako ebyobugagga bye galina. Yensonga lwaki ku mulembe guno nti olaba abantu bangi ng'alina kutunda poloti okuweerera ki. Eyo si yo solution kubanga n'omwana gw'oweerera tomutegekeddeeyo mulimu. Oba ontegedde kati kitegeeza nti era nabamunamala okumuweerera ng'ettaka liweddewo temujja kukola ki kulizaawo. Era munenyi nnyo mpola abantu ababagulako amataka gammwe bategeera omulimu. Oba ontegedde so bantu baffe okufuga kugenda kubaawo nga tulina ebintu ebimala nga tulina ebintu ebiwera bye tuwa abantu abalala. Tutegerekese buli muntu ku nsi yeetaaga nnamba. Ennamba y'abantu abakugulako eteekwa okuba nga nnene nnyo okusinga ennamba y'abantu abalya mu nsawo yo. Okategedde ako ebbaketi yo ey'ennyaanya eteekwa okuba ng'ennyingiza yaayo nnene nnyo okusinga ku bantu b'olabirira ewakaawo. Ensonga lwaki amaka gaba tegakulaakulana titojja kusisinkana amaka galimu abantu 8 mwenna mulya ku nnyaanya za mutwalo. Ntegerekese kitegeeza ati abantu b'oweereza batono okusinga abakulyako essente. Ntegerekese so tosobola kufuga akatale tukafugira mu numbers. Olina okubeera nga owa abantu ebintu bingi yes osobole okubanga naawe okola ki ofuna. Kansembyeyo bineeno mu nsi waliyo abantu babika 3. Abantu babika bimeka 3. Waliyo ayitibwa omwavu, waliyo ayitibwa alina ssente, waliyo n'ayitibwa omugagga. Bantu 3. Abantu 3 bano ekibafuga bonna si ssente. Ebyawandiikibwa biraga nti omwavu mu nsi ye muntu atunuulira ssente mu buli kyakola. Tafaayo ku kyanca atunuulira ssente mu buli kyakola ki. Era nti abaavu bangi abawulira obulungi nga ssente zange weziri mu nsawo oba nga bazezizisa emitwe ssente zange weziri awo. Oba kitegeeza tebagaggawala tebabeera bulungi ssente weziri. Oba ontegeeza alina ssente ze aye naawe osera obbalaba eyo omuntu n'asevinga nga talina nkulaakulana gyakulaakulana tayambala bulungi. Oba kitegeera naye ate buli lunaku akeera n'akola ki n'akola. Okitegeera yenyumiriza mu kuba ne ssente ze mu mpeke.
Owokubiri ye muntu alina sente. Bano mu nsi banoonyaamu ebintu ebikalu. N'osisinkana taata ng'agaanye okuweerera abaana naye nga alina amataka g'atalimira nako. Alina ebintu ki ebikalu. N'azimba ennyumba ey'amaka emumala n'agenda n'azimba n'endala. Tewali agibeeramu n'azimba n'endala. Kwegamba ebintu ebikalu nga naye tebiri productive. Ntegeerekese. Oyo ye muntu alina sente. Kati omuntu gwe bayita omugagga aye mu nsi tabeerawo lw'ebyo newankubadde nga y'abasinga okuba ne sente n'ebikalu. Okitegeera? Naye tabeerawo lw'ebyo. Ye abeerawo na kirowoozo kigasa bantu balala. Ontegedde? Ensonga lwaki ojja kusinga n'omusajja nga Kakira nga sukaali nawe yabeera ku nusu edi yali mugagga n'olwaleero nga wa 14 era muki alina ekirowoozo ekigasa abantu abalala. Alina ebbanja mu mutima eby'abantu bajjeewa sukaali. Bali ne balina ebbanja mu mutima abantu bajjeewaki ekyokulabirako waneeno tugereze ku vanira yali wa bbeeyi nnyo n'okusinga kilo yaki ya sukaali. Kati mpaayo okubagagga bomanyi mu vanira. Oba tegedde nti bo baamunoonyaamu ssente tebaatunuulira kirowoozo ki ekiddako okusukkaawo. Ntegeregese kyokka oli ye yakwata ekikajjo akitunuulira nti ne mu covid we yabeererawo mu covid yagamba nti ekikajjo kino kiteeka okuva mu sanitizer. Ontegedde kakati oyo gwe bayita omugagga alina okuba n'ekirowoozo ekisavinga abantu generation to generation. Tekitegeeza nti talina bya bugagga. Alina ebyobugagga n'ebizimba abirina n'amataka agalina naye tabigulumiza. Wabula kyagulumiza mu nsi kyekirowoozo kye. Ekirowoozo Katonda kye yamutuuma oba okuyitibwa kwe mu nsi kwagulumiza nti ye alina ku wansi ki sukaali. Ensi alina kugiwa byennyanja era gamba buulire mukyakabya nakajanja. Kubanga kakati abantu basatu abo babalansinge mu nnyanja yaffe gye tubadde nayo waneeno. Tubadde nga bajjayo ssente ne beeyagala. Owulira abalala ne bajjayo ssente mu kifo ky'okugamba nti tukole ebintu ebitugatta ng'abavubi tuleete ekisosolero y'ekyuma ky'ebyennyanja. Awo muvubi ow'amaanyi omusanga azimbye kalina mukono azimbye kalina Kampala. Oba ontegedde bw'ojja ssente tawaddeewo kitiibwa. Kati ate okompuleyininga kati okompuleyininga ki? Okitegeera? Era olw'okuba nti singa kwabadde nga kuyitibwako nga kyekirowoozo kyo wandibadde gwe omu ku balinako egiwa ku mazzi. Bwe bandikedde olw'okuba nti ebyennyanja kyekirowoozo kyo ne bakugoba ku mazzi wandibadde wagula dde ekisenyi n'osimamu ebidiba byaki kubanga ebyennyanja kwe kuyitibwako. Ntegerekese. So tulina okuvumbula kiki nze kyengenda okugasizaamu abantu wa ku nsi nga tuva waneeno banga mmaliriza samoni yange olw'olunaku olwaleero. Genda nawe wetunulemu ogambe gundi ono mukwano gwange naye nteekeddwa muguzaaki. Tekikola makulu fenna kukuŋŋaana waneeno obukuŋŋaanyi bwetuti naye nga bannaye tolina byongulako. Ontegedde teekawo ebintu babikuguleko. Okitegeera nga tonnakaaba gundi nti akuloga sente okubula mu nsawo. Sooka olage by'otunda. Tegerekese. Sooka olage by'okola ki by'otunda. Ng'ogoberera ebisumuluzo ebyo genda obale ebibala obikubiseemu obibunyise ensi. Bw'olaba bibunye nga babikubanja sitoowazo zijjuzeewo. Bw'omala okujjuza sitoowazo ogenda kufuga akatale konna muki mu nsi. Mukama yeebazibwe. Ndowooza wamala. Kanziremu okulanga Valuni Power Center Emukone Wantoni we tusangibwa tutunda mashini ez'emberenge ezisiika emberenge
ate bw'ojja okugigula nkuyigiriza maama weebala okutuwagirako bw'ojja okugigula nkuyigiriza era kati ono nja mumuyigirizaayoako ekyama kuba jjajja siriiwo nkuyigiriza obutatunuulira oli asiikira wali ku kkubo gwe embeere ng'ogenda kutandika zisiikira b'amaduuka bakutundire ogenda kufuula abalala abakozi bo ontegedde tulina mashini ezisawo omuddo water pump ezifukirira mu nnimiro generators solar ne kalondawo ebintu ebyo mungi tusangibwa wali ejjinja ku Gaddafi Police Barracks Mukono ewanto ne opposite Sonko Plaza ekizimbe kiriko emiryango 3 awo wewali edduuka lyaffe ne Nakifuma abagala okuwandiika ennamba yaffe ey'essimu eri 0705 99 nkagamunya 50 0705 99 nkagamunya 50. Reverend webali nnyo okunkyazaako olwaleero. Mukama yeebazibwa.